Obutabo bw'olulimi Oluganda. Mu kitundu kyaffe eky'e14 twakoma Zinunula atugamba nti ne Ssessota eyali amumezeeko teyamanya gye yakoma era na gye yayita. Kino nno kye kitundu kyaffe eky'e15 ng'omutwe gugamba nti natta embogo yali eremye abanje. Atandika bw'ati: nga bannunudde okuva mu kibira, namalira ddala ennaku nga sitegeera bulungi bya ku nsi. Naye bwe nazuukuka nalaba Mikolo ayimiridde awo, omanyi bankuumanga mu mpalo ne mmeeya. Olw'eggulo mmeeya n'aleeta Mirembe andabeko, era yasanyuka nnyo okulaba nga mbategeera naye nga nkyali munafu nnyo. Mirembe olwannambula ne nzisuuka mangu. Bwe nassuuka era nga mmaze okuwulira omwami bwe yapinaggukanga ng'awulidde bwembuze, ne mpangirira okuyiga okulwanyisa amafumu era ne neeyongera okumwekweka. Waliwo ekyekanga ekyatutuukako nga kyenje nzisuuke, naye ate kyanfunyisa emikwano mu bavubuka abamu n'abawala b'omu kisaakaate. Omwami yalina ebiraalo by'ente bingi nga bwe bamuggyira ente z'okutta. Lumu baaleeta ente ennume nga yakutta. Ente eyo teyali nte, leero ŋŋamba nga mbogobobogo. Baba bagiserengesa mu bbaagiro ne yeesimattula ku babaazi n'ebalaga enkoggo, n'etandika okutomera buli muntu gwe yagwikirizanga. Oluvannyuma ng'emaze okutta abantu 3 nga n'ab'ebiwundu ewezezza, omwami n'alagira bagiyiggise amafumu n'ebitimba. Obuzibu obwaliwo nga tezigika, anti nga terina nfo ya nkalakkalira weebeera, wabula okusamaala obusamaazi mu byalo byonna ebyali okumpi. Kale nno mba ndaaladaalako olw'eggulo okumpi n'embuga y'omwami, ne nnengera abawala b'omu kisaakaate nga bagenda okuyunja. Batambula nnyini beerinnyako. Okugenda okutebuka nga ndaba ente mpitaku emasuka butego. Munnange atemye alwawo. Okugenda okwezimuukiriza ng'egudde mu bawala b'embuga ebagoya. Nenjagala nziruke, naye bwe nalaba nga tewaliwo musajja kumpi wa kubajuna, ne ŋŋenda mmalega wadaawadako. Gwe ate yali eremye abangi. Olwo nno nga yakatomera abawala 3, omu emumenye embiriizi 2, omulala emumugudde ekisambi, omusaayi gutiiriika, ate omundi emumenye omukono, bali awo bavuya. Naye endusu zigiwandagala. Bwe nagituukako ne ngikuba omuggo. Bw'eba ekyuka eti ekangalala ejja entomere, ne ngikuba ogwokubiri mu nkwakwa ya kkono, okugwa wali nga nkalu ya jjo. Abantu bangi abaawulira. Olwali ku njovu e Kavumba lwali lutono, ne beesomba. Nali neeseebulula nziruke, abawala n'abantu abaasookawo ne bantaayiza, era mu kaseera katono nga sikyalinawo empisa kigere. Abantu ne banzengerera. Waliwo omusajja omu n'asibako banne bonna, n'abategeeza ng'ente eyo bw'ebadde emaze obwoya ku ntumbwe, era nga bwe yannyamiza gundi ne gundi, ate omu nga bwe yamwekwesezza ebuziizi, omundi n'emuwala mpijjirikiti, ate omulala n'emwekukumya mu luwonko. N'amenya amannya 1000 nga n'agamu
ku g'abaana b'omwami mwegali n'amaliriza nti singa tabadde muvubuka ono ndaba n'olwaleero twandigubidde bwereere. So nno mu butuufu nze okugitta yali ekooye nga n'enjala ekiriko. Abantu nagezaako okubannyonnyola ebituufu nga tebaŋŋanya, bawoggana buwogganyi n'okunneebaza. Kino kyanyiiza nnyo abaana b'omwami. Akawungeezi ako Mirembe yajjako ewaffe okunneebaza n'ambuuza nti gwe omutono ate omuto bw'otyo amaanyi agakuwala gatyo ogajja wa agali kuwalanyisa ne bakututtira? Yalaba nsirise n'agamba nti owange mmeeya, ekyana kyo kino lwaki kirina ensonyi kiti? Singa simanyi ago ge kirina gwe wandisaanidde oba omusajja tekiba ekikazi so ekirina ensonyi kiti. Nze saamwanukula nga simanyi kye nnyinza kupaatiikawo anti nga n'amaanyi gaŋŋamba nze sigeewulira. Mwebale kuwuliriza kitundu kyaffe kino eky'15. Tusisinkane mu kitundu eky'16 ng'omutwe gugamba nti abampembe bannumba ekiro bammize omusu. Oh, please like and subscribe. Yay!